Tubagala nnyo obwe bumu ku butambi bw'olaba ekigenda mu maaso mu Lubigi. Ekiri mu Lubigi si kirungi, abantu abo beetaaga ssaala. Era omulaba asobola okukozesa opportunity eyo abantu ne beekola bye batateekeddwa kubanga beekola. Abantu baweddemu essuubi, abantu tebalina gye badda. Imagine emyaka 4 ng'oli awo ku kitundu naye ate n'omenyebwa. Amayumba go amasomero gamenyeddwa wakati mu ttaamu ne bakanet class ng'amaze okuba nga bali registeringa. Tetumanyi bagenda kubanga ate batulirawa ebibuuzo ebya guno omwaka. So maziga mangi agali mu kitundu ekyo, almost abantu ng'omutwalo gumu bali misplaced oba tebakyayina webegikaluba. So nga there is still hope. Abantu abo tubasabire weewaawo beesenza awantu batateekeddwa naye ate no authorities zivunaanyizibwa kinene okubanga ate zigaidinga abantu abo LC, KCC oba ebitongole ebivunaanyizibwa okubanga biprovinga plan kwe bazimbira ne bamanya nti lutobazi naye nga byagala maaso ne babaprovinga basobole okubanga ate abazimba mu kitundu ekyo. So leka nkuteereyo omusumba w'Enansana ono bamita Pastor Wilson Bogembe, y'omu ku almost abaneighbor bayi abali abafiirinze embeera eyo. Bantu bangi bafudde nga si nti mmotoka zibatomedde oba mayumba gabagwiridde wabula ebikutuko pressure. So nga ffe banadde still hope ensonga ezo giranga ya mubina ate esobola yingira mu spiritual world. Abantu bali desperate but tebalina gye balaga. Abantu tebamanyi kyakuddako. Waliwo gwe nalabye yagenda Saudi n'akuba ekyo emyaka 7 n'azimba bagimenye. Can you imagine? So abantu abamu ne mu kyalo baasiibula dda tebalina nagye mu kyalo baatunda buli kamu. Kakati at this moment okugamba nti fuluma ayinza okunuma nti tebabakkiriza abamu kujja mu bintu businesses zononeddwa. Ndoza kasobola kuteera ku video awo osooka olabe nga ebigenda mu maaso mu kitundu eky'Erubigi. Ngenda basuzanga wa banange omuntu n'osoberwa bannange toyina nakyo zzaako bannange. Omwana w'emyezi 2 nze musuze mu mpewo bbanga ki bannange mmusuze mu mpewo bbanga ki tukyalina wakweyambira bannange ebitulakira byonna byatusazeeko byonna abaana baffe bagenda kufeezewo bannange obwetegereza amaziga ago agagenze nga gayiika era ekitongole kya NEMA. Omanyi tosobola kunenya bagamba tosobola kuwolereza tosobola kusala gwa kawala
amatawulidde gwa kalenzi. I don't know abantu abo baweerwa public notice okubanga bamuka ekifo ekyo. Zonna ffe bannayuganda tulinamu emputtu nti ababawa notice ne mulowooza bino byakusaaga ne mugaanirawo ate mugenda kulaba nga ekintu ekigenze mu maaso. So abantu abo weewaawo babadde mu bifo bye batajjaamu ate waliwo kati nga Starbex headquarters ziri mu Lubigi naye ate zo zalekeddwawo. So bigambo bingi ebigenda mu maaso okuba nga byogerwa naye mu byonna abantu abo amazima twetaaga tubasabire. Abantu bagenda kwekola ebintu, abantu bagenda kwetta, abamu baba sente za myoga beekulaakulanye bataddeyo business bonna babumenye ate gavumenti yeeyagala sente zaayo. Abantu bajje sente mu mabanka bakoze ki enkulaakulana ku kitundu ekyo kuba kibadde developed, tekibadde nti nga olaba Katanga nedda. Kibaddeko ebizimbe ezikalina, masomero, malwaliro, makanisa, mizikiti. So infrastructure nene ebadde destroyed mu kitundu ekyo. So naye abantu abo tetumanyi ki kye bazzaako kubanga saawa eyo omuntu kasita abeera mu state eyo nga tamanyi ki kyakuzzaako ekyo tuyita depression. Aba tusse mu state gye tuyita depression, omuntu asobola okwekola ekintu kyonna kyayagala. Kyobola nti abangungu bo bakagaseewo ne baba nga bakola ki, bo bagenze dda ebyokuddawo okubonaabona babigaanyi. So abaana basulaawo, in fact abamu tebaana nakuvaawo awo wennyini we basuze. Ennyumba bazimenye n'emifaliso bagitadde awo ate basobole okuba nga ate basulaawo. Imagine abaana bo basibudde bagenze ku ssomero bagenda okudda nga ate tewali we bagenda kusula. Nga mu nnyumba tolinaamu wadde omutwalo nti ogenda kudduka onoonye ennyumba opangise. Kakati ate n'ennyumba eziriraanye awo balandirodde baba nga bazirina bayongeza dde ebisale emirundi ng'ebiri kubanga ziri ku katale, abantu balina okukola ki okupangisa. So mbeera si nnungi mu ggwanga Uganda. Era gwe wobanga oliko bulungi sabira munna atali bulungi, naddala tubasabire endowooza zaabwe zireme kubanga omulabe azikozesa. Kuba omulabe asobola okukozesa opportunity eno n'asooka atta abantu bayitirivu nnyo olwa depression n'ebintu ebifanaganako ki n'ebintu ebifanaganako ebintu. Kankongera obutambi. Lwaki temusooka ne mutuleka ne tujjamu ebintu byaffe? Why don't you give us some time to first take away our property? Emmaali y'omuntu n'ogijooka ogikubako ekitrakita. You destroy someone's business. Nasanze abantu nga batakula amataffaali bajjemu. I found people trying to get their property out of. Nze ndowooza mulina ebintu bye mukola ate ne muvumisa gavumenti. Kye mugamba ddala gavumenti yakutumye nti bw'oba omenya omuntu oyo tomuleka kujja mu ntebe ze na mmaali ye. Ddala gavumenti yakikugambye okuggyako nga ggwe kennyini oyagala gikyayisa. Ddala pulezidenti yakugambye nti bw'oba ojjawo ennyumba n'emmaali y'omuntu gyonooneremu okuggyako that kikyonga omuntu. Secondly, lwaki temufunayo kasente ne mutuwaayo ku renti? Kuba omukadde omu yaŋŋambye nti kati abaana bagenze ku ssomero. Because some old person told me that children have gone to school. Bagenda kukomawo wa? They are going to come back to nothing. Baliyo eki? And what are they even going to have to eat? Kyemugamba ddala ebitongole ebyo temusobola kufunayo grant oba miliyoni 5 oba 3 ddala ne mubanga ennyumba gye mumenye mumpayo emitwalo 5 7 mpangise bwe mpangisa nga bwenzira engulu nga bwenzuukuka. Boba MP bennansana babaddewa. Lwaki nze yabadde wali bwe neebukalakaasa nekalakaasa wadde meeya wadde MP wadde oba bazze ne simanyi. Bino nno sina byeyingizaamu naye siri pasita w'abantu mu bulungi bwokka. Ne mu bubi nnyina okubeera nabo banna. Naye nammwe be bamenyedde ebintu. Kaaba naye ate tokaaba nga Katonda gwe basse. Katonda yakuwa akataka ako n'akayumba ako ddamu omutunuulira alikuwa ekisinga. Look to God again, he will give you something better. Amen. Have faith in God. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Obutambi bwebo bw'adibanga tebuyinza kusanyusa mu ngeri gye bulabikamu
ag'amaziga mangi. Olina okimanya nti sometimes enkulaakulana wejja waliwo beekosa ate waliwo beetakosa, naye ezeetya, ekyo kyekibuuzo, enkulaakulana eyo ezeetya. So bantu mwe twagala obazzaamu essuubi, wakyaliwo ki? Wakyaliwo essuubi newankubadde buli kimu kigenze. You people you don't understand abantu abo depression, ebirowoozo bye balimu. Imagine nga awo badde oyitanga ewammwe, tolinaayo wammwe walala. Saazo nga bagamba vaawo, tebakuwadde budde wabula nga neosula bamenyeewo, tolinaamu wadde. Bannange ennyumba, waliwo omukazi ndowooza agenda mukuteerayo, bawala we bagenda bweru basolozeza obusente bazimbye, ennyumba tennaweza mwaka, yagaye bannanza abaana bagenda kunfaako kasita banawulira gana amawulire. Imagine. So people are crying, abantu balikaaba nnyo ate nga tebafiiriddwako. Authorities tezirina statement, oba kale bawadde statement naye statement teziri nnyo ku saidi y'abantu kubanga babagamba mwesenza omutateekeddwa kubeera, naye authorities zibaddengawo kubanga abantu abo babapuruvinga ebizimbe bye bazimba, endagaano zebateekako ki emikono. Ba LC1 bonna be balina osooka okukwata bayingize ekkomera n'abo bavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kitundu ekyo oba mu municipality eya Nansana, bonna babakwate babayingize ekkomera kubanga these are people who mislead others. Bali bagambye luno ogula lutobazi saawa yonna bakumenya, don't try. Naye maama asajja baagala se ate naffe tulina emputu newe batugamba wano lutobazi agamba wa ebya Uganda tebajja tugobawo. So things are very hard we tutuuka ku bannaffe abali mu Lubigi mu bitundu ebya Nansana n'ebitundu ebyetooloddewo awo. Embeera si nnungi, okumenya kukyagenda mu maaso. Era omwogezi wa NEMA yagambye ife bitulakita twagala nakwewolako mu banneibe Kenya alisobole okubanga buli eyeesenza ku lutobazi obaani alina okubanga ate amenyebwa. Naye omunene Starbex oyo ye bagambye alina empapula mbu bakyazetegereza balabe mbu yayita mu mateeka. So asisuubira kubanga Starbex bajja gimenya, ekyo tebakulya binusu. Ate singa ebadde petrol station awo gamba kale badde eri headquarter ya Starbex mu ggwanga Uganda. So I doubt era oyo ajja kubanga asigala. Mwenye Aganda balina olugero olugamba kiso kyaki kya mbuzi kirekerera omusazi ate ne kitunuulira omubaazi. So tubasasiddeko nnyo mwenna abannaffe bamenyedde amayumba ne tubazzaamu amaanyi, tubagamba wakyaliwo essuubi, tuwekola kintu kyonna. Mukama yakuwa ebintu ebyo kasita aba nga akyakuwadde obulamu, wakyaliwo obusobozi okubanga ate okola ebirala n'okusingako ne ku ebyo. Embeera gye muyitamu tugitegeera, tugifiiringa, naye ekize twesige Katonda waffe ajja kubanga ate atuyisaawo. Amaziga mangi, obulumi bungi, people have nowhere to go. Abamu tebamanyina mu byalo byabwe, abamu ne mu byalo byabwe batundayo. So ebintu byose si byangu nnyo. Imagine omuntu adde ku kibuga ate ng'olina soka kuddako mu kyalo weesetting abaana ababadde basoma masomero ago ge bamenye bagenda kubanga ate basomera wa mweno tamu wakati ati sibalimenye mu December nga amasomero gaggaddewo. So naye ebyo we bitowe biri ebya mu Lubigi tetugenda kubanga tubisusaako awo olw'ekisa kya Katonda. Ndoza katukkirize bantu mwe Mukama abakubire kuba watali kubo, naye tokkiriza sitaani kukuwa magezi gakwejja mu bulamu, amagezi gakwekola kintu kyonna. Guma Katonda waffe mulamu, Katonda waffe mwesigwa, ne bantu mwe mubasabire. Oyinza okubeera eyo ogamba bamanyi kijja kino ettaka teririko katoba mu lutobazi, bayinza n'okuzinga ekyalo n'agamba nakigula mu 1,800 naye ng'ayogera wa myaka 3. So kisobola okujja abantu wonna wadde nga si lutobazi. So abantu abo tubongere essaala, abalinayo bantu bammwe mwongere okubanga mubasabira ate mubakyekingeko oba bwakedde nga mulamu, kubanga buli olukya sitaani ayongera obbawo ebirowoozo ebitali bulungi ate
ebigenda okuba nga ate bibazikiriza naye ng'ate essuubi weeriri tomanya Mukama ayinza okuba nga ate akola ebyekisa. Sigera kubanga nsuka wano ndowooza kamba siibule kambatere akatambi ako akasembayo mukalabe naye saala zammwe eri abantu abo zeetaagisa. Mubeere bulungi, mweraba. Allahu Akbar. Badia, members, nze Shafati Sofia alangeredde amaka gange bagataddemu ebyo ebigenda okutambula. Naye nga tetwandizimbye maka gano bajja mu 2021 ne batulaga gye bakoma. Bannange oba balina bubeezi nsaalwa bajja ne batulaga gye bakoma. Era tufunye obusente bwaffe obwefuufu. Omwami wange afunye NSSF kuŋŋaanyiza nga maama abaana bange babuwala baagala ebirungi namwe mmanyi abaana b'obuwala. Nina omwana omuto abadde awulira ebiri eri nga yafuna stress buli ddakiika aba mulwadde buli ddakiika akubuza ennyumba yaffe n'omugamba saba Allah agenda tutaasa agenda kudda nga tumugamba nti khayiraati ennyumba bagitwala bajja munteekeko mu dduwa. Ennyumba yange yino bagitwala sinagijjako wadde omwaka tegunnawera. Naye tubalaze gye baatulaga gye baakoma nga balamba baganya otuwuliriza batugambye tufulume. Bannange simanyi nawe ngenda kutandikira mbadde nga mugumu nga bwe nsaasira bannange era bwe ngamba Allah atutaase abantu abo baakoma eri naye Allah atutaase ensi si nnyangu wallahi bazze batulaga tugenda mututeeke mu dduwa twetaaga edduwa zammwe simanyi wetwala bambe bange ya Allah nasulako ku muzigo nagutegeera mbadde embeera ano nensirika nensinza Katonda wange nensomesezaawo abaana bange nvaano neŋŋenda nenkola emirimu gyange nenkomawo nga ndi